abakyala bayiga nti omwami bw'oba omuwa ekirabo mwe andashati mwe bokisa ne sitokisa ezebbiri abantu bawe wabula ate from there mwagala bo babawe ate ebinene ate nga ene Uganda we yatuuka mpankuwe exactly byako transactional yes ya kwegira era abasajja abazinga mu kyopala tebagala birabo byaffe era butini nnyo wala muyuwemu essati ya 7,000 ate nga jezire nnungi sa takisi mugulemu essati ya 8,000 mugulire empale ya 10,000 omuteeka mukolera agambe ne mukyala wange mutufu afuna salary leero kyekyo baako kyokolewa naye bwogula akameeza noyagala akasasule bwoguza ekikopo nogamba nonno tetukyalina masowaani tetulina amagiraasi g'abagenyi pano nange abagenyi bazze nembula niwembaliisiza naye ng'okola bwe wamulaba walowooza ki nze nalowooza oba mwana wange neneteeka mu bigere nga mwana wange neteteeka mu bigere nga brother wange neteteeka mu bigere ate ng'omukazi talinaako yaddeka zanti kato eyasooka bwe yangamba nkomewo nagamba nti wakomawo oyasooka wangamba oli lubuto nga manyi olubuto lwange eri nga nenda baleeta tusaasira naye ebintu ebyo bye tukola agamba banja tujja kugasasulira olunaku lumu buli muntu alina kyokola buli muntu alina obulyazaamanya bw'okola si obulyazaamanya si bwa ssente ojja kukisasulira olunaku lumu omanyi waliwo ebizibu ebitutuukako naye Katonda lakwatavaayo kugamba nti ndi mukusasula kino abantu bewajja olumya abantu bezookaabya bannange kati omusajja oyo saala kizaasabira omukazi oyo. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Right. I love this. Welcome to my YouTube channel, Doreen Nasasira. Erangabambi, thank you for sharing, liking, and commenting to Sima. So I've brought back Buchala Buyungo. Yes. Buchala Buyungo, the last interview we did, comments bagamba, Doreen. Acha tanega jatuzamu amani. Atwagaza obufumbo naye amanya ekiri eno nebaga maybe sometimes it's a blessing like okufuna omuntu ne mu connecting maybe it's a blessing naye ekiri eno nga kitokota then abama batanda bagendera gamba sinza obufumbo waliyo obulungi kati twejjukira buli omu atuwa bubi buli omu atulaga nti bannanga obufumbo bubi atakala katambula ka business lako ne bakasiima then nasanga ku Facebook ne bagamba aja tagambya atya tubeere batya mu kisenge bananga I laughed era ku malaya mukisenga malaya mu kisenge yes bati bagenda yeri tebavaayo naffe katulaaye mu bisenge byaffe period bana mayika tuli mu holiday ngalo kintu kinabadde ndabaga tunabagenda mu topic yaffe real quick like your opinion wala kitabe ku social media omwana wambi yavuddeyo alina bweru kati naye abadde mu Uganda munonga alajana nagamba can you imagine my stepfather used me when I was 11 years kyokka bwe nagambaga daddy nagamba mami wange mama gamunenge yengalozo bannimba. Then people were wondering, people were like, there's some women, not again to know your daughter is being used. What is that? Is that being desperate? Oh, we're desperate. Ngatoyagola na kuchaba kubanga ono yabayimirizawo family yo. N'abalala, I don't know. Kwa katugena mu holidays nange nze simanyi nakumanya jukira abana tubasindika abamu tubasindika waba cousins. Naye abana gye mubasindika. Abana gye mubasindika nabadde n'akawala ka myaka 6 kali mu top class. Neticha wako yakalabanga tika we kajja mu class kamuhaga. Kati nga tekali mu mood nakabuza what is the problem.
nagezaako kakibira nakagamba you go to Mrs. Metroni. Class teacher. Oh, class teacher. Kati ne kajja we kajja ne kagamba what is it? What teacher yakawandikira note nangamba Mrs. talk to this girl. She's not happy. There must be something. Kati when nasoma nikaleta note nikasoma ne mugamba tell me my love. Tell me what's the problem? Nangamba holiday has reached. Mama. I don't want to go to so and so's place. I want to stay with my mother. Okabuuza why? Ne mugamba why? Omwana nashiyalinga naye ng'ate buli bwe tubeera nabo we call it kirommo. That night nga tunaterekera. Yeah. I remember that. Aha. Kati bwene no musalo tugamba fun day. Abantu babeera ne script y'abantu byomu abana n'okutubulya Yesu ng'ewaka atayagala genda woono ayagala ono. So when I asked others, where do you want to go and spend your holiday, mama? Bangi eno tebaagalayo baagala eno. Kati omuntu okugamba tayagalayo kitegeeza aba yagendayo. N'alaba bye yalaba. N'ebirala sisobola byogera wano. Netuddayo ku kiri ekyo nti n'abazadde teboogera n'abaana baabwe. They don't talk to them. Kati omwana yaŋŋamba from home, from school. Mama agamba bw'oba wa kisulo. Temusumulula mugugu. Mugulekeewo tugenda bugenzi mu kyalo. Kati omwana ono ayagala abeereko ne mami ne daddy. Ne mubakwata ne mubasindika mu kyalo. Mu kyalo waliyo era kulya kijanjaalo. Nga naye kyebabaddeko ku ssomero. Gwe n'ogula omuceere n'ogamba baagala bashiyalinge naawe. Okuva ku ripooti ebibadde awaka mwakoze renovation temwakoze. That is omuzadde omulungi. Ripooti eno mugitunulemu mugambe naye wano lwaki kiri bwe kiti. Lwaki kiri bwe kiti. Najja n'agamba mami leero nze nasinze ku ssomero. Mwenu subject ne yampadde ekinusu. Ayagala ajubilating naawe. Agamba mami mu butuufu metroni yampaayiriza. Yawaayiriza gundi ayinza okuba teyawaayiriza nangamba ne metroni waffe awaayiriza okimanyi yawaayiriza omwana ne bamugoba n'omugoba. Wallahi si ye yakikoze n'omugaa lwaki wali toyogera amazima. Gamba oyogera amazima abaana obaddewa. Ne tusirika busize nga naffe tulumwanga bannange gwe bapanishinga si ye mutuufu. Are you getting? Abazadde mufunemu akadde mwogere n'abaana bano oba ogenda mutwala kati waliwo omuntu atayagala bya coaching. Nga tayagala. Kinze mwanange tubadde twogera waliwo omusomesa abasomesa. Nagamba nze sigenda genda ku coaching leero mu senior 5. Combination gye nafuna njagala nja kuyita nga siba coaching. Are you getting? Nange ne. I love that confidence. Oh, thank God. Yes. Kati bw'oba tomuwadde budde gw'oleeta buleesiti kya coaching. We talk to them. Guno omulembe si gwe guli omulembe whereby nti baakolanga order. Tetwakula abazadde baffe bakola order. Era y'ensonga lwaki abantu bangi basobola okubulya bye basoma si bye baali baagala. Kituufu. Muzadde kusoma kino. Muzadde n'afukaka. Era ngwala obala gwe manyi agamba wa ne mu second year naye nze bino mbisomera mami n'ogamba yakusimba eddiguli ye ku lunaku luli maama diguli yo yino kangende mu hair dressing. Era bwe yagala yotinga but that's 2 years back. Ali mu DJ ngijja yagala. DJ tokunyumiza. Tolaba nga mwayo ekyo ebiseera bingi nnyo. Yes, try to know supporting. Yeah. Because talk to them. Kati nze mwana waffe yagamba combination yali amugamba bwe toyagala kukiwusa n'agamba combination inagisaba kuva mu senior 2. Senior 2 ngasaba Katonda ayite history, Islam ne literature in English. Kati omuntu ngoyo bwotandika okumujja ewe mugambo yagala kubeera ki? Ayina byagala kubeera. Tukaka bantu bano. Katonda yes, era olumundoozo tulyogerako n'abamukaaga kati abakomyewo. Yes. Kati ku topic yaffe y'olwaleero yatukize mu ndinga ebiri kati njagala twogere ku this empowerment. Like how to empower your woman. I see different people abasajja bamba complaining ne bagamba ogenda n'oteekwa sente n'ofuna sente capital n'ogulirawo omukazi edduuka. N'ogamba omanyi njagala okole obeere business sente zivaamu. Yes, zijja kuyambako naawe zijja kuyamba ne family. Omukazi just zinga mukaga mwaka nga toyina profit jula nga gwasiba yongera mu sente tayina profit jalaba nagamba ne mukazi bwe watuuka ekiseera asaba sente za mbiri asaba sente zaki n'omugamba sente za business ziragawa. Waliwo oli agamba abasajja ne batuuka okukola n'akuteeka mu business gy'otayagala ekyo ne kibeera waliwo oli akukaako okusigala ewaka naga tojja kukola nja kuwanga sente mbune mutandika bulungi ng'azikuwa
Ajeti bagala kuyitawo omwaka ng'ate sente akyazikuwa eza salary zagamba sigale waka oba olaga waka then abasajja abamu Doreen like whose fault is it kale then waliwo n'abasajja abatayagalira ddala kuwa bakazi baabwe ssente so whose fault is it fe abafairinze abasajja bano fe abatalina amagezi ga maintaininga business gayiya omusajja abantu akinsuddemu busuuzi abaana bakozi betuteekamu bano waliwo yaŋŋamba nakola business bulungi ziringa 3 omukazi ng'ateekamu abantu be bagirye gwewo omusibako ebintu byataakusaba. So whose fault is it? So very like I don't know. Are they supposed to empower us even? They are supposed to empower us. Ate kyonkyagala. Hey. They are supposed to empower us when we are empowerable. Okay. Balina okutukwatirako n'okutusupportinga bwe tuba nga tuli supportable. Sikutukaka. Yes, omuntu omukolera bizinensi mbu kubanga akusaba nnyo ez'enviiri. Kubanga ayagala omugulira emmotoka naye n'omukolera edduuka nga mu kirooto kye mu birowoozo bye si muntu wa dduuka tabiriimu. Kati omwami yenna agenda okukolera omukyala bizinensi waalisoose n'omulaba nga akyagala ayina passion tutandika kubeera kubanga omukyala ebizibu byewabyo byonna nze mbimala kamukolere bizinensi ebimu abimale tabiriimu. Agenda kuleeta baganda ebagirye aleeta mikwano gye bagirye agigalewo ng'obudde tebunnazira batandika kubira gwa amasimu bannange wakati gojjukira omwami abeera atambula agamba banne twakoze wali supermarket oba twakoze wali edduuka mukyala nga ayina ebizigo by'abakyala ebirungi lipstick nga tabiriimu. mbu wali omusajja yaŋŋamba sebo lwente etuuka nga bakubiranze mubona abantu doga baba banja business teyagikusaba sijayagala wagimukaka kubanga omukyala yenna omukozi omukyala omulaba abakyala balundira awaka batera okugaana okukola omukyala n'alundira awaka enkoko naye bagenda omuteerawo ekiyumba ky'enkoko nga yatandika okulunda awo mpolampola mu bitebe ebikadde awo atandika oba n'obukoko obuganda oba ataddewo ayina kaatandika you empower it kyekyalibadde ekituufu naye kati gwe empowering me nze am a teacher by profession bwe ntandika nassali nkibanyumiza nnyo nagenda nenfula nenonya gye mpangisa sente ne baŋŋamba nnyingi naŋŋamba olowooza n'otandika n'abaana bangi lwaki tolongoosa galagi nentandikiraawo andabye nga njagala kukola ssomero kati annyambako yes era bwe yagendanga eyo gy'atambuliramu ojja kukola emirimu gye agamba nalabyeyo omuti omulungi njagala kwogera tugusalemu embaawo eza desike annyambako nagamba nina gye nalabye kino nakireeta nankubira kakati nina kino kyendabye kinakolera waliwo wano atambuza obutabo bwe butyo naye ndabye ziringa kyatisinkuba zisobola okukolera annyambako mulaze kyenjagala naye ebyokutandika bakolera amasupamaketi simanya bagenda kutta sente zammwe mulinde hardware ayinza n'okubuuza oba bizimbisibwa amakatinze omusajja ansobera yagenda n'agamba mbu akole hardware sementi bagamba alwaza tandwaze kansala tannalowooza migaso girimu ali mulaba gwebale nnyo enviiri za hardware olina okubeera ng'ozisibye ku mutwe ye ayagala ate oluviiri so ayagala okukolera mukyala we bizinensi sooka omulabe oba agyagala era mutuule mukyogereko yes kati ate mwaba batuuzizza ewaka nedda okuggyako ng'omuntu ayagala kutuula kuba waliwo abantu nga ye baamugamba nti bw'ofumbirwa omusajja ojja kuba ofumbiddwa kamanso bbanka ATM n'asigala ewaka naye waliwo omuntu atatuuzika waka baamusomesa wamukwana akola oba wamwogereza akola ayina obuvunaanyizibwa bwewaabwe mugenda ne mugamba nti mbakuba mwami buyungu naye ebimu ku lwaki mbakuba mwami buyungu nze mwami buyungu yaŋŋamba nga tukyalina kwegogereza naga njagala nnyo obeere ne ssente omukyala ayina ssente ze abaami tebamubuzaabuza tebamujooga n'ebikubeera nti omuntu ajja kukyanganya akutwala eno omusajja anaakulimbalimba ng'olina obukadde 5 anaakulimbalimba nga bizinensi yo bw'ogibalamu eberamu obukadde 10 so kati he empowered me
ng'ayagala mbeere ne ssente mbeera ow'amaanyi nze amaanyi gange my strength buli kyonna kyendi baadallah mwami wange akiyimiriddemu. So kati naawe mukyala wo mu empowering alina ensonga zampa nanga njagala obeere ne ssente oyina abantu abayimirirawo ng'okula nga si buli bw'onooyagala obbayamba ojja kugamba mwami Buyungu taata no bebi modi waliwo abagenda okukubira essimu nga balina obwetaavu nga tate weetaaga naawe ate gyongerayo gyendi ng'ojja kukebera mu seefu yo nga nti baama wange ankubidde essimu ente ziridde ennimiro z'abandi yeetaaga emitwalo 25 ali kwero si bamukutte ng'ogenda kugamba tuziteeke ku nnamba y'eruwa ng'ozirina ebyo byakugamba ye byagamba abantu agamba buli mukyala yalibaddemu n'akantu nga ebirowoozo bya mukyalawo tebiri mu nsawo yo era nga ngamba nago waliwo obwetaavu nga teweetaaga kumala kuba simu oyagala genda kulya ku kyennyanja kubira wa booda akikuleetere siriiwo oyagala nkoko y'oŋŋanda gy'oyagala kitulazi ng'ogenda kukubira wa booda agireete so si kumala ate kuba nkwano twagala kulya ku giganda tule ya mitwalo 3 ayagala mbeere nga nnyinamu kennina abaana bavudde ku ssomero taliiwo balina kye baagala okulya era nnina kukuba ssimu kaakati mwami Buyungu ati abaana bakomyewo tebaagala bijanjaalo baagala kusiika ku nnyama ya mbuzi wano bwe mba nnyinamu ssente seetaaga mukola ki kumukubira ssimu. Yes, naawe ndaba omukyala wo mu empowering abaami abasinga bakomplaininga Doreen nti ffe abakyala tetwagala bawe bantu beewaabwe. Do you know why? Nakyo nkiwulira. Omanyi lwaki? Doreen sinza kwagala mwami Buyungu awe beewaabwe nga nange abeewaffe tebalina ng'ate ye gwe tusuubira okubanga yagenda okumala ensonga z'ewaffe n'ezeewaabwe n'ezaawano. Beba abasajja n'agamba balina ennawasa okukaza n'endinga ekikakira. Yes, kali akayimba tokamanyi Fatuma wantama so nga nali nkwagala okukamala abeewammwe baakunnemya oba baakuntamisa oyagala ayabye olumbe lw'ewammwe ayabye olw'ewaabwe nawane waka waliwo sikuiza abaana amale bridal shower ya mukwano gwo amale eya sister wo amale n'ebyino ebyawano bimubanja. So bw'oba oyina nga mukyala bw'olina ebyange nina bye seetaaga muga ngenda mu bridal shower just kusaba lukusa nti omanyi Doreen alina bridal shower ngenda wa Doreen nga sigana namusaba nti ate ekirabo nga sirina kye ngenda kumusaba kimuyambako obutamutikka migugu gino egiri unnecessary ebimu kubitawaanya families wano e Uganda kubeera ng'omukyala buli kintu amanyi kirina kuva wa mwami we. Do you know that's the problem? Do you know me in my head I'm like most women are like our man is supposed to provide 100%. Wachava. Temugenda kubeera basanyufu. Doreen nze njagala amaka amasanyufu. Nze njagala amaka agalimu essanyu. Nze njagala emirembe njagala tubeere nga tuli basanyufu. Omwami buli wamusaba n'omugamba maama wange mulwadde. N'agamba ye tugenda kola tutya nga siinaawo ssente linda tulabe enkya. Kati n'obakubira naawe n'obagamba mwami wange agambye enkya n'atuuka ku mulimu nga Land Road yayongeza rent. Ebya maama w'obulwadde abyerabira n'atandika kweraliikira Land Road. Oba ng'edduuka baalimenye oba nga bw'omanyi nga looni bali mu looni alina obwetaavu obusinga maama wo oba sisitawo so oba wabadde omugambye naawe n'oteekayo oba n'omugamba nga kitambula mugamba munnaye maama nti baagambye mulwadde naye baatusabye ssente bweziti naye tubadde tusasuddeko bweziti treatment ekyagenda mu maaso naye ne yeesootiye naye we are not going to make them. That's why nti marriages zimenyeka people complaining oba wakamukubiriza sisawo ku campus bamuganye okukola ebibuuzo omwana n'alwala aba akyali ku mulwala nazaala n'akola biki mutabani ono twafumbirwa ki this person agenda kubeera ng'ebintu bimuli mu bulago ajja kunyiiga mugenda kubulwa emirembe ogamba omusajja tanfaako because they normally also complain it tetusiima naye lwaki bagamba tetusiima aba yaakakuwa gw'olowooza nti yakuwadde awo mulemu emyezi 3 n'oddamu n'olukaba ekizibu ekirala n'agamba nga tewali ssente n'ogamba tampa baffe twerabira ne Katonda yatwogerako eyatutonda twerabira kantu Katonda kakuzinja omutima. So what does it mean? Mukyala gwe kola obeeremu n'akantu kajja kukuyamba
kati ate ku nsonga era ey'emu lwaki abaami bagaana abakyala bano kukola abaami abamu they are naturally not good hearted awulira bubi ng'okola alabooza ogenda kumusinga kituufu yes abamu tebaagala bakyala babasinge ovalaba bw'otandika okukola ng'ayagala nnyo akafutyanke ate abalala bakyala bannaffe abaasooka mu firidi z'okukola baabyonoona omwami we ayinza okuba nga alina bakwano be 7 naye nga ku bonna abaasindika abakyala babe mu firidi y'okunoonya ssente obufumbo obusooka bwafa kati gw'ogenda okuyingirira omwami ono nga be yasooka okuempawalinga babeere kasente bamufuukira ekizibu gwe n'akugaana okukola ki okubagamba omukazi ono muli omukazi wange kyatutabula kukola bwe yafuna ku kasente nga takyafugika nga takyawulikika nga tokyamugamba kigambo takyasaba lukusa abaasookayo baatwonoonera neffe abakyaliyo nze ndi mukyala akola naye ndi mukyala so down to earth mwami wange muwe ekitiibwa nkola epaati zange enganze saagala mbeere mubali abaayonoona era nze nkugamba nti nze mukyala akola naye ng'ate marriage is given the first priority boosa asooka mwami buyungu first born mwami buyungu muwa priority kubanga obufumbo buno mbwetaaga saagala ekinaaleeta ssente kigaba omwami nze obwange mbwagala because ebiseera ebisinga ekireeta ssente kigoba omwami you end up nga you have a lot of money naye ng'olina kyombekedde kituufu n'obwana bwo nno awo taata waabwo obwana bwo 5 oli awo nabwo bw'otagala nabwo bwe buli bw'ofuuse single mother ninga ebiruusi ebya single mother obirinamu omukono kati baba bakusindise ng'omwami akusindisa okukola weefuge ekyokubiri abamu bwe babasindika okukola ssente tezirina kyezirabikako wano waka abasajja boogeraga omukazi akola naye osaba enviiri naye n'okuwulira nti omukazi asinga n'okunsinga otyo naye omukazi buli ddakiika buli kamu ote olimbamu omukyala akola n'obeera ng'ojjengatto ku mutembeeyi ez'omwana n'ogamba dadi omwana obugatto yabwagadde omukyala atubanja bwammeka bwa 5,000 oba 3 okusinziira mu nfuna yammwe naye nga lwaki tobusasula n'obuleka weewola ku dduuka amasanyalaze ne gagenda n'otasobola nakuteekako kukaya ka mutwalo olinda gundi simanya ze TV zaffe zino mulina obuzanyo bwammwe okuba ssimu batuteereko omusolo gwa Butenemundo TV no yaweddeko kyokka mbuga ina sente ku ssimu ky'omwami n'atunula n'agamba kubanga abamu batusindika tukole tumale obumu obuzibuzibu osaba ensawo osaba engatto osaba enviiri osaba n'ezaaba sente z'omukolo nyanti mukakati munayi mukwano gange tugenda kulaba mu meeting soko mpeeyo 5 kakati pledge ofuuka omulala so nga ate waalibadde you help yourself omwami wo n'alaba ebimu lwaki babba baffe empower us obuntu obutini tubwesolovingira si kirinaamu sitaani Doreen kukeera ku makya nembaako bwe nnyamba ku mwami wange kubanga mbuuza omukyala ndaba why do we work lwaki okola nze nganze kanneddemu nkola so that ebizibu bya famire eno gye nakola eyange n'ebya famire oluusi gye nava ne ibaada ezimu ezeetaaga akasente nasobola obyemalira lwaki ntujja omusajja ono ne mutujja shopping y'abaana fiizi buli kimu naye ng'amazima gakataamu yaweddeko n'enfisa obukadde 3 oba 2 oba kale emitwalo 10 kekema sente ezaffeffe zaaki jjukira essente z'oliisa famire y'omukyala gwa ndaba Katonda z'asinga okuwa omukisa Katonda tatusindikangako mbuno tukolerere okumanya Katonda tatusindikangako tukolerere yatugamba tulabirire abazadde naye tebalina bwe bagamba mbuno sente z'oliisa omuzaddewo Katonda zaawe bagamba z'oliisa famire si kya mwami yekka kya mukyala siwolereza buwolereza baami naye omukyala akola yalibadde ayina ebimu byawebula ku bbaawe kubanga bwe twatandika okukola Doreen abaami tetubawa ddembe nga twandibawadde nga tutudde ewaka okeera n'oyitamu buyisi ebimu tebituukirira engoye ezaalowooza nti gwe walibadde ozikunya balala be bazikunya kati yes ne bafumba emmere
because you're busy. Nawe wenyine wekangirawo nga tebyawoomye kati ngokera ku macyango ogana okuyambako omwami wo weya necessary. Yes, abakyala bayiga nti omwami bw'oba omuwa ekirabo mwe andashati mwe bokisa ne sitokisa ezebbiri abantu bawe wabula ate from there mwagala bo babawe ate ebinene ate nga ene Uganda we yatuuka mpankuwe. Exactly. Transactional. Yes, ya kwegira. Era abasajja abasinga mu kyopala tebaagala birabo byaffe. Era Butini nnyo wala muyuwemu essati ya 7,000. Ate nga gyezire ennungi za taki. Yes, mugulemu essati ya 8,000. Mugulire empale ya 10,000. Omuteeka mukolera agambe mukyala wange mbutufu afuna salary. Leero kyekyo. Baako kyokolebwa naye bw'ogula akameeza noyagala akasasule. Bw'oguza ekikopo n'ogamba nno tetukyalina masowaani tulina amagiraasi g'abagenyi kano nange abagenyi bazze n'embula niwembaliisiza naye ng'okola. So you make your kukola useless. I know. That's why abasajja bamu waliwo bw'oyogedde ekyo waliwo omusajja yagamba ati ze neewuunya lwaki omukazi aba akola kubanza sizira eva asabanza natukola okuzaba transport ate nga nti kimanyi akola kati nze sira lwaki aba akola kati n'akugamba tuulako awaka nanyiiga n'asiba emigugu. Abantu baakooye okwatuuza ewaka omukyala asiba emigugu. Durini omukyala asiba emigugu n'agamba nze omusajja nga nokola nze biki kubanga lwakuba n'abaami abamu era nabo si balungi. Kubanga bw'onoogaana mukyala wo okukola ajja kuyombera nnyo abeewammwe ng'obawa kuba ye yalowooza nti sente zammwe zammwe. naye bana abantu badde bafuna enamba y'omusajja abaganda b'omusajja baganda bange tebamwona amukubira nammwe ate temutukola tutya become a problem. How are you? Nange ndi kusabira na upkeep naye omanyi ekireeta ekyo ono yaba teya protectinga mwami we. Ono mukazi ow'ewaka bwe busiro protect your husband. Kubanga abakyala abamu batukane ku extent omwami ayadde ate eri akasente n'atandika okubira muganda we jangu weewole jangu omwewole kajja kuwa n'agamba n'omuganda wange n'omulabo yasuze mu kisenge ky'abagonyi basuze mu ddiiro manyi nno kyaliko ebintu bye baabikutte ayagala obukadde kale 18 ne kale ne bw'omufunire 10 oli mukuddira mwami wo azibawola aziba walooni azibagabira. Omusajja n'atuuka okunyumiza n'agamba nze essente zenyonoonedde kuba famire ya mukyala wange bambi batwagala batuswalira ate abakoddomye omusaba n'atabawa wakiri yeewola naddala abaami abalina ensi abaakuzibwa naye akwewolera nga nange bambi waliwo yampako story n'agamba draining nkooye akuwowa ate nga olusono talina nampisa omukazi aba family member bonna buli dakiika kyokka nga n'okuzimba yabazimbira ne buli dakiika kano kazini we ani baani maama wano babafunira emirimu omusajja ne bamupangisiza banapangira abantu bagende ebweru naye ng'ate mukyala gwe nagirete waka mukyala gwe kyokola tokimanyi abo baganda abo ogaana omusajja ono okukulakula n'azimba obuzigo obunaavaamu fiizi Allah n'amala akyusa embeera bw'oti baganda babo bomalirako sente z'omusajja numukuule kubanga abamu tebalina laavu baafumbirwa migaso tebafumbirwa bantu tebalina kituufu baafumbirwa baagalako migaso sente zaabwe omuntu eyagala mwami wo nga wamwagala binafusi olina omuprotectinga ekirala tulina okukula tuve wano mpozi nga wajja kukuula naye bano abaana omusajja gwe mumalako sente empitirivu ng'abaana bakyali mu primary erinda siniya abalinako abaana mu siniya ojja kutegeera sente bya bbeeyi nnyo ate university yoyo ate terumikako omwana we anaakoma mu primary awo anaakoma mu guudi twetaaga omwami ono tumuleke tuneme mudituusinga nnyo ku famire zaffe kuba tetugaana tulina obbawa kyova labanza awuma nkugamba mwami gwe sindika omukyala wayingire mu katale k'okunoonya sente omuntu anoonyeza sente kati nze tosobola kutandika kuŋŋamba mbu simanyi ono ayagala sente zizo sente zange zirina le zirina okuggwerako omuntu anoonya sente zange zirina yes as well respect manyi nti bwe mba siryambye abaana bange first priority my parents first priority ne saddaaka ze nnyina okukola kati ebirala byolwe bitandya nga tojja kujjamu n'otandika okutema omulanga mbw ate ntandika okukwata sente nziweeyo sinnuma zimmenya zintawaanya
Esawa zino twawumuza abaana oli mukweraliikirira wano weetaaga innovation kino kyetaaga okukolebwa etoyi yakunuunisa bino byetaaga wano abaana bamenyawo weetaaga oteiruzi bannange I know. Mugambe tuli mugulu omufumbire yakuliko ajja ati egundi yange requisition wange wagibala anti nagambe kiyungu badde njagala twongereko kakati olaba kilo 25 ze tubadde tugoya kakati abaana ngabo bwamu abasomesa boguli bagamba messages buyungu my chairs 7 we are broken abaana ba baby netaaga obutebe bulala ngotandika kuzimala mbita ina makulu kutandika kunonya bwowola Okitegeera. fanga kyasezza okuwola omuntu nakuwa bawo wamufuula gundi banka ne banka bajiwola ne bako byesi bagisingira Oba amufuula kisi. wamufuula ki Bicho bagamba obudo. Mwami banga makugambe ko luno bagamba singa kimanyi nti nabasaya bakazi batubonyabonya abo ate silently. abaamizeera Omusajja yabadde alina mwe ku dining leero. Pesha napa nakufuka bizibu nga bimutuuse wano. manyi lwaki tebakyalina maanyi manyi lwaki tebakyalina maanyi ne babuuza mu banywedde yonna tugasaaze mukama n'ayamba sima kitone kyakoze kitya Muputulu. balina emimwa babavuma nnyo babateekako eyo pressure y'okuba nti balina okuyamba family ze baavaamu n'abaana abakyala omukyala atuuka ku ekiseni ng'agamba eryo ssomero soga mwami n'agamba oba omwana twali mutadde mulina essomero n'agamba nedda ng'abaana b'abaganda bange bali eno nange wange gyalina mwami wo wamutunuddemu enfuna ye webale kyova olaba omwami oyo totuuza mukyala waka muleka agenda azinoonyeeko Agenda zinoonye. mukyala tatunuulidde ensawo ya bbaawe Ayira weche bakikola. tamutunuulira nti sisita wange bbaawe akola mu revenue nze owange bizinensi maani ebibyo birimu okutetekanya bonna batwate abaana babatwali mu senior 5 mu ssomero lya bukadde musanvu naawulidde owuwa atalina nnyo gwe yali badde otuuza omwana ono mugamba naye omanyi fe tugendemu bonna basome gye tujja osobola kubanga dadi alina okukola bwetu tutuve mwene embeera babavuma nnyo omusajja bamuteekako abeewammwe bamunuunirira bamuliiririra ate bw'omala n'ogamba nze bannange simanyi oba tuliva mwene embeera Kyokanga weerabidde oba mutika bizibu. Family simanya baani ate baba mulwadde school fees yakava mu tuli bayambi fe tuli tulina kubeera ng'abaami bano tubatebenkeza andaba omulungi mwami we atebenkera naawe oba yeeraliikirira ngadde waka bw'ajja nga waliwo ekigaanye ku mubiri omukonfaatinga oba naawe omuteekero nze simanyi abaami musindika abakyala bayingire mu katale nabo banoonye ku ssente bazirabe batandike okuziwa ekitiibwa ssente engeeru tolini ssente nga tekoleka ssente nga yeetaaga accountability kuggwa anaabeera nayo naye agala omuwola n'omuwola abaagala ogenda out n'okola puleegi ezitasoboka I have my friend. We completed with her campus 7 years before we are not meeting. Now they say they get together. Omuntu komaze emyaka 7 takukubira akuyita kubanga alinayo ebyokusondera omukolo gwe walabye recently nengamba no wonder abakazi naffe tuli babi omusajja omukazi eyasibye omukazi omubadde side ze Kayunga yasibye omukazi omusajja abaana 5 tekuli kati kuliko naye nagamba bannange neevungula ne ku ttaka nengamba yibana bwe wamulaba walowooza ki nze nalowooza oba mwana wange neneteeka mu bigere nga mwana wange neteeka mu bigere nga brother wange neteteeka mu bigere ate omukazi talinaako yaddeka zanti kato eyasooka bwe yangamba nkomewo nagamba nti wakomawo oyasooka wangamba oli lubuto nga manyi olubuto lwange eri nga nenda baleeta tusaasira naye ebintu ebyo bye tukola agamba bangi tujja kugasasulira olunaku lumu buli muntu alina kyokola buli muntu alina obulyazamanya bwokola si obulyazamanya si bwa ssente ojja kukisasulira olunaku lumu omanyi waliwo ebizibu ebitutuukako naye Katonda lwako tavaayo kugamba nti ndi mukusasula kino abantu bewajja olumya abantu bezookabya bannange kati omusajja oyo saala kizaasabira omukazi oyo kituufu bannange temukaabya bantu mwewala okukaabya amaziga abantu mwewala abantu bateeka mu ssaala zammwe nagamba omukazi oyo kale
omusajja oyo kale obugambo obwo bunene namukwasa Katonda kubanga omuntu bw'akulemerera poliisi tegenda kukolako owa LC tagenda kukolako ng'akukwasa Katonda gamba kale namukwasa Katonda temuleetera bantu ate nammwe abaami omukyala wo bw'aba atandise okukola mwempawalinge tutandika gaana kuweerera baana tutandika gaana kusuulawo kamere mwempawalinga omukyala ono abeeremu n'akasente naffe tunyumirwa ng'oyinamu abiri go muno ng'oyinamu akaka akatakuluma nga bw'onoolaba essaawa teweetaaga kumala ate kulaajana birina bwe binyumamu obulamu bw'essente bw'obukyuka ennaku ezo nina abakyala be nali njogera abasajja batugaana okukola kubanga nti nno bw'ofuna ssente weeraga ne mbabuuza mweraga omukyala omunanga nawaliko kunagamba ajati basifugika ekituufu tosobola kusigala kyekimu abasajja basinga bakyalira naye ng'ekyo ekituleetera obutasigala kyekimu Doreen nagenda na bigendererwa ki ebyanfuusinga okukola abamu abasajja banyigiriza nnyo omukazi alina akakaaya kakadde nnyo engatto zaakutuka abaana tebasoma bulungi mu masomero g'ayagala balya bubi omwami alya gy'alidde najja ono nga baalemera mu mukene n'akawunga omukyala talabawo progress n'agamba kanyingira akatale nkole kannoonye kyenkola because ffe abakyala wadde batugamba mbu obwongo bwaffe butono naye bw'omala n'omuntu emyaka 5 nga tomulaba bwa prosperinga bwa progressinga tolabawo ssuubi lya ggula poloti tolabawo ssuubi lya gamba nti kati mbadde envuga piki ya boosi tusonda nfuna eyange ebiseera ebisinga okugyako nga omukyala ba teyakuzibwa naye ffe abaakuzibwa oba olowooza nogane tunaabeera tutya kubanga nze nyina n'ekintu kye nagambanga mwami wange ne mugamba omuzigo gwetaaga omwana omu this is our bedroom tulina akatanda k'omwana waffe wali bwe tulizaala owookubiri tugenda musuzaala kati ne tubeera nga twetadde naye akimanyi ne mugamba tugenda kubeera tutya kati waliwo omukyala ataleeta idea bw'atyo nga naawe wennyini tozimbika ne bwena mukaziko kamu mulina abaana 3 yes kati ate olina omumwa nti omukyala omwami n'agamba ng'apulaniga ggula poloti naye nga tojja giyingira kubanga tolese idea egireeta onyunyunta bwa bunyunyunsi naye weebeereremu ng'omwami akulaba olina ideas n'omugamba bebi badde nteesa ovuga piki naye olaba otya buli lunaku nompa 10 ezo 5 ne tutereka wano netutereka noagamba tutereke 15 ove mu boda y'omugagga ofune eyaffe tutereke 15 ove mu boda ya oba kale oba tusondere poloti nga you are bringing new ideas to uplift the family. My dear ladies, fellow women, fellow mothers, bring new ideas that will make this man to feel bad, to not to want to lose you. Andaba balafo atya alumwa atya okuluzinga oba agamba lwoli muvira. Waliwo yangamba mbona abasajja basanyuka nnyo nga wenobya madam Panks akyusa muzigo nakubanga yasenguka ekisaasi oba ekyanja nga yeeyongerayo ogenda okudda nga taliyo yasenguka lwaki totaddeewo mbeera kubanga tuleme kugavinga banange people don't have negativity on marriage banange the way I love my marriage I love marriage nina ebirooto byange nsaba mukama ninga mukama tuwangaaze njagala kulaba nga nfuuka ow'amaanyi nga njagala kulaba nga era leero mbadde ngamba mwami wange nimugamba naye badde tulaba skiti ya omusajja wa Homes Darling nze Homes Darling nabadde simanyi the branches were many by the way nga mmanyeemu eyakamwokya eyo oba yakamwokya waliwo emu gye mbadde gye nali mmanyi site z'ekawempe ze gye nali otyo kati babadde bamwogerako bingi bawo ne mugamba naye mpaanaako kubanga saagala obigambe bakungubaze nagamba wakyoyogera bwe nemugamba otandika okugamba bannange mukyala wange ne mugamba njagala byonna byonompaaba nga sikyawulira biwaane kati bimpaane mbiwulire oŋŋambe mukyala wange kino byonna oligenda obibagamba nga nze wabingamba badde mukazi mulungi bikyabiŋambe wano omusajja yafudde kwegamba embeera mu bufumbo buno
lwaki mbanyumiza bino byonna nze njagala kubanga tuli basanyufu Yes. era ebimu kubinnoonyesa ssente neme kubeera nnyo demanding ebimu kubinnoonyesa ssente obulamu bwempulira bwenjagala nsobole okubanga ebimu waba kutoopinga atoopinga Nememuko omusajja. Wakira okutopika. Topping is good. yes Naye gwe buli kimu n'oyagala kikwate n'onyiiga n'omuteeka ku pressure. omwami wajja kubula yeeraliikirira abantu bali mu looni ezo z'olaba zimalamu abasajja abeera tassa abeera talowooza abeera yeeraliikirira bambi ate naawe ofuuse kizibu Ne message n'ogamba sente za n'ogamba bannange. amaanyi munoonye mukole miinizi zonna ezimeekinga abaami bano to feel happy when they are at their homes bayaaninge nga bwe bayaaninga okudduka ogenda bwalimu bemunja basayidi kiiki luwano oteekewo embeera nga balo abo abeera ku mulimu agamba mukyala wange bebi leero nfumbidde kaki yongamba yangu okalabe leero surprise sigenda kubula kye ngenda kufumbira leero bebi ogenda kunfumbira ki nti surprise kalinde nomanyi omwami wange ayagala kaki teekawo embeera nga adduka misinde okuva mu myeso yonna adde ewaka Sikulowooza kudda waka n'ogamba lisikola mpanvu nnyo banvume. yes temubaagala abaami bamu abakyala abakola okairako mulina abaana bataano nga bwe tubayina Yeah. tulina abali mu secondary 3 tulina owa university tulina ali mu primary awamu funako gw'ofunza leero mugambe leero dati ono mwana wa primary ngenda muteerayo akasente oba tukasente sikayo gundi okakiriyalinge olyoka olaba essanyu awaka ojja kulaba esagambe yes mukyala wange andowoozaako yes mukyala wange abadde awo n'andowooza n'agamba naye leero ndaba ebintu bikulire looni ekuleega kino kikuleega leero mbadde ngamba let me clear this time oba tokiriyalinga teeka ku kooli omulaga emessage nti ono namuteereddeyo 10 ono namuteereddeyo 3 ono namuteereddeyo so that this person afunamukko ebirungi mu ggwe nange obufumbo si kitanda kyokka abakyala you provide on the bed ne mutamamu I know. bed ya ddakiika 3 ekinene nnyo Naye gwe that is all. when you give bed that is all olwo olupapula luteri agenda dumaakinga naw ani awangali ku lupapula amaakinga tufuneyo ebyenkizo tufuneyo ebyenkizo omusajja kyagana kati kuba ne bedi yenyini nyo igolooza nti no yeyesinga oyinza n'okuba nga sina nnungi naye yagigumire kubanga akwinamu abaana talina kyakukola lagaba akola yes abaana banaakugobe tugenderaawo. yes kati tukoleyo obuntu ate nammwe abaami don't give onule kameeza n'ogula amanda n'oteekawo byotaddewo n'olowooza naddala omukyala nga wamugaana okukola funayo akasente k'omuwa tutera okwala obuliri bannange noyala obuliri n'olabanga ofuyafaganye n'obuliri essuuka neozisika nezeereega omuntu wajja n'asuula wezike naga bannange thank you for the bed natekamu ka design mu buliri ne bw'ateekako kinyaanya ne bw'ateekako omutwalo kubanga kyekirabo kisigala kirabo tetukiyiga mati olina okuba ebirabo bino na bino naye mukyalawo musurprisingeyo ase kumubalira mmere bannaayo abaami abamu abakyala bakomplaininga mubala nnyo akamere ne mutamaggwa omanyi bw'osuulawo ebiri oba 3 oba 7 kiwedde omuntu muweeyo genda safaari omaze safaari wiiki ezo toli waka okomyewo tukwaniriza gamba nze mamange bambi alhamdulillah akikola n'akusimbawo akasente n'agamba mama nodagamba webale eddwa n'owulira nga bannayo ogamba kasente kange n'otandika okukapula nga bampadde emitwalo gyange gino oba ngigule mu nsawo oba ngule mu kagatto n'otandika okuyoba nnoonye mu kakaaya owulira ng'ojagala akasente ako kagulemu ekyo gambe yes this bag mwami wange bwe yava safaari yampayo akasente mulina okusinziira ku busobozi bwewo ekirabo tukigaba okusinziira ku busobozi bwaffe aye tusiimeko oleme mulangira obuwaani otyo omusajja natukanaga bannange omukazi tasiima noyaka kinaganagaba kaye ennyonyozi wadde bamalaaya bo ziraba bompadde omusajja nagaba bannange ate muyigeeyo ebintu ebiruma bannammwe dorini ffe naffe tutambula n'obeera ng'olina byowapulogulamiza obudde ne bukukwatako naye omusajja akugambye ti naawe ova mu bakazi mu basajja agambe naawe ova mu bwezi si buli aluddeyo nti abeera mu byabwezi bannange ate neeno uganda we yatuuse kyokola nze njagala babasindike bagende mu katale bazinoobe sisobanagamba mwami yange mb'ova mu bakazi sente zituleega bannange sente zituleega ng'obadde olina bw'okibala
oba oyinza n'okutuula ku balansinga bitabo nga tebijja stress gy'olina ng'olaba ng'omwana eyakunyaze olabanga obadde obukadde bubiri ate ndaba omwana abalaka mu kitundu 5 galazeewa kumbe gwe obala ebifo n'okola biroosa byotategeera kati ate bwodde ewaka ate omuntu n'akutukisiza oba ovaawa obadde mbasajja bo buli alwayo abeera mbasajja oba abeera mbakazi bannanga ate n'ebyo n'abamu bwe mulowooleza obwenzi stress ze baliko ezulufi z'abaana be babazaalamu bambi tebabiriimu n'abalala batya katonda waabwe nga tebatya mmwe kubanga kati nze neewunya n'omuntu atandika okugamba mbu omuntu aluddeyo abadde mu bwenzi omuntu alina pulogulaamu y'obwenzi ne bwagigendako ku ssaawa 5 n'agivaamu ku 7 atagenda kujja ng'awonyera obanga mutaagu kati n'olwekyo kyo tetukyesibaako nnyo nnyo ate nabagamba bufumbo oba nakigamba ddoli obufumbo si buli kimu tukyogerako ebimu olina obisirikira kyebagamba olina okubeera n'emmizi whatever that is toyina kwogera kati njagala okutegeeza waliwo omuntu omu mwami we yali alina saidi kiiki naye ng'omuntu ono tamanyi naye ng'ono yamulimbanga nti ŋŋenda wa maama Luweero eruweero eyo wavaayo ennaanansi n'amulaga nti agenze wa maama we kumbe maama pressure yali yatabuseemu n'alinya takisi ne yeereeta ne bayisiŋŋanyiza ndowooza bukumu kubanga Luweero teyali Luweero yali Luweero yakyanjanjaawo ono kye yakola n'awerekaminga maama alina omusawo we n'amuvuga n'amutwalayo ne bamuwa treatment ne bamukebera n'ajja ne yeebaka we yeebaka kati taata n'agenda eri mukudda n'akomawo n'endagala n'ennaanansi bw'akomawo omukyala n'amugamba abaana be bamugamba taddi kulikayo jjajja mukyala yazze jjajja mukyala ki jjajja mukyala oli oweeri Luweero namugamba okakasa yagamba nagenda okuva mu motoka nga nfuliizinze lwenti n'agipaakinga maama tonkubira simu nti nowaze nagamba munno yantutte mu ddwaliro ne treatment ne bagamba nywe nnyo era byebino ebyokunywa byendiko neyeekuba ekisenge kakati gwe tonkubira simu nti maama yazze namugamba ate nkubira simu nga maama wabadde wagenze wa maama mulabika mwayisiriŋŋanyiza mu kkubo naye omukazi n'atayogera kigambo n'asirika naye omusajja yanyumya n'agamba nakankana neŋŋamba omukazi oba alina kambi era mu kwagala okwetereza ne mugamba naye maama mukwano gwange byonna byonkuze olabiridde maama oyagadde abantu bange njagala kukwanjula yakola okwanjula nga kwamaanyi naye nga babadde bamaze emyaka 5 nga takyogerako naye nga agamba amucompensating the woman agamba oba omukazi alowooza ki kazi yasirika ensonga gye nkugambye nti si buli kimu kyogerako omulaba ng'alina bwakukuta ne message sooka osirike atandike naye okulowooza nti naawe olabika olaba tomufaako naawe olabika olina z'okukuta nazo omuntu ono bw'olaba ng'alina essimu eyeekubirwa ennyo sooka olinde ogitabukira tuleme kubeera nga buli kintu ate ogamba nti era abakazi bannange waliwo atabaliimu waliwo atabaliimu nga lwaki tabaliimu embeera emukuba so mwege okusirika muzirike ebimu mubisirikeko mubawe ebitiibwa nange mukyala noonya nnyo ssente naye omwami tomuleka mabega sosekeza abasajja betuwulira yayina ssente nkamanga mu video omukazi mufo kyomu empowering namugamba naye manyi tukoleyo ka business wano okajja tuyamba nesuka nezigwawo nga tebalina kyebalina ne batuuka n'okusenguka ne bava mu mbeera ennungi ne bagenda life neetandika okubakuba ensoma ebeera ya mukazi in my mind wa advise musajja kwade wadde bagamba abasajja abo tebagala kuwuliriza era abasinga tebagala kuwuliriza but if you think about it omukazi yaba ayina role kiri mu njuyi bbiri waliwo omukyala nga bamugamba nti ayina waliwo akasente mu kifo kyokugamba tugende tugule ewalawalako ayagala mu Kampala omusajja n'abivaako waliwo omusajja nga tawabulwa waliwo omusajja ate nno kano ko mwali badde abaami mukasimbako nnyo amaanyi bw'obeera ng'oyavuwadde batono nnyo nga ojja kukubira muganda wo
akuyambeko mu mbeera gy'oyitamu. So ate mukyala wo bwe wamuwa empowalinga kale ye ayinza okuba gwe tajja kuwankalu najja kuweerera abaana bajja kuswala. So empowering women mba nkisabira buli muntu akibeeremu. Kiyamba. Kijja kumuyamba ayinza obutakwaza oweereza baganda bo ayinza obutakwaza owa maama wo naye ajja kukuyamba kajja kuweerera abaana bajja kuswala abaana bo kutuula ewaka oba okuva mu ssomero lye babaddemu eddungi badde mu lyala. Ne rent ajja muteekayo ng'amanyi yes. ojja kuddayo ku feet. Weebale nnyo kubanga ab'eŋŋanda oluusi kwanza waliwo abantu abamu abansobera nga yaddira alina supermarket nga 6 naye temuli wali mukyala we oba bakyala be ng'alina hardware aleeta abooluganda abako n'ab'emikwano n'abateeka mu bizinesi naye ng'omukazi amanyi wadde okola lisiiti ne balyoka bamubba naye ng'ate ono mukyala wo ne bw'anaababbye kubanga nze lwaki ndowooza nti mukyala wo ne bw'ababbye era ajja kugula akapoloti ateekamu obuzigo obuleeta emitwalo 15 oba 2 ng'ati the end of all your children are the beneficiaries. Be bagenda okifuna mufe abakyala tukolerera abaana baffe kati nze byonna nga sinnabirowoozako. My children are given first priority. My parents byebizibu byange nti kasita nfuna akasente bensooka okulowooza ku baana bange bazadde bange. So kati gwe mukyala wo gw'otayagala kwempawalinga lw'olikeera ku makya bizinensi neefuna downfall neefuna obuzibu lw'ojja okutegeera nti abantu bonna be wawanga looni abantu bonna be walinyisa nnyinyi bagenda ebweru abantu bonna be waweerera tebagenda kuyamba abaana bo balimo okusoma nga you have not empowered this wife. Mukyala mu empowalinga abeeremu n'akantu bannange omukyala alimu akantu asimayiringa n'ewaka nga omukyala olinamu 10 bane tolina lwaki onyiigira balo neweetekamu ekizigo kye weetaaga neweetekamu ekyennyanja bwoba ogenda ne banno omugamba bugambi bebi bakwano bange balinayo kagundi oba agenda kuvuga kakutwaleko abaana agende mu bibye nga mulina that happiness. Family erimu akasente naye omukyala mama ye bamukubidde essimu atandika okugamba oba leero bannange simanyi leero ku luno kati luli namukubira nga sisa wange baali bamugobye fiizi ate kati kuba mulimu abati okusaba. Yes. N'omukyala akola nze sisobola kukeera kumakya naye nkopulayinga bannange mwami buyungo alutangulidde lugoye lwa Idi gwemba nyina we nayise nendulaba nga shaliya nnungi either nkyama nenjiramuza. Yes nti bwe kiba kitagisa kukubira abaana simu neŋŋamba alo mpereza ku ssente awo nteerako emitwalo 3 oba ne kale naye ne bwe naaba mukubire ne nyina wano kenda abaana tebalina ssente amanyi it is not available kaseera nti mbeera musabiriza nina akasuuti kendabika abaana bange netaagisa era kukunja ye empower these women nabeeko bye bakola katolaffe temugenda kutukusa ne Katonda eyatutonda atwewuunya bwewuunya enjala tujjako ezaffe ne tugwangako engalo ebisige tubisala ne tuteekako ekirala obukongokoyo tukonkekako obulala Katonda byennyini byatulanga alaba birungi tulabanga ebitali birungi netubikyusa tuba twetaaga akasente kaffe okeeteekemu ogyemu eyo obukoweko wejjemu enjala ogyeko akasiika lipstick omukyala alina olugoye lwagula naga nze banaye luno olugoye nze banaye saategeera oba nalimbadde ki tozirinayo dolini naye nga ate walugoye kasente bannange bano abatunda no bennyini balinga abalina eddagala n'okulambala ze waloze nina nga sizambalanga nazaba nezintanyenga baba nali nfaaki. Nze ndaba ku bantu bange abazadde bangenda ne bagamba mutuwe engoye ezo ze mutakozesa nakuwa olugoye n'omugamba naye luno nga lulamu n'agamba munnange olugoye olulaba saalwambalamu wadde emirundi ebiri simina kyerimbadde sirwagala saalwagala yagula olugoye ate kakati kale eyo si yeetunda ate mpagira kino ekibiina olunalo ne lubeeraawo bw'onooba gw'oziteeka mutojja kulaba ng'omenyeka nnyo muleke atwole muzize ebintu nga wallahi tubyagaliza abaana baffe simabidde nti simanya birthday omusajja tali mu bya birthday niffe birthday tuzaagala keeki tugyagala webali nnyo n'abaana bonna twabibamanyiza tulina okusala keeki y'omuntu awo kati tubiteeke mu ddadi agire bw'ati naye bw'oba n'akasente ko nawe wenyini weerimiti nga noga naye bannange baana bange bagule tugenda kugula keeki ya mitwalo egyo tetulina ssente ne soda zaffe tulitunda kugenda awutu terina kugaziya ddiiro webalimu kuba zikuluma oli mu kuteega ekiringa birthday etuuse naye mu bulayo wiiki egyo mudde ku ssomero omusajja nota yino list ya birthday mana tulina omugulira keeki mpise n'emikwano gyange mpise
okama banna ate bwe tumala okukola ebisanyusa abaana baffe let us not complain kakati olaba baba wange omwana wange yabadde agenda mu senior 5 ayagala atwala ekibaati mama omwana nkamugulireza keesi n'omusajja wange bitabifaako ayina byafaako bino byatafaako bireke naawe yensonga lwaki okola nawe bikoleko yensonga lwaki tuli mu kulaajaana babaye empawalinge mwenna abatudde waka oba olundako ku zirunde oba osiba pepa bagazisera papa baga oba okola liquid soap mukole oba okola biki bikole so that omukazi obeere ng'olinako akantu nga samutayo olina akabokisi ko wosuula 2 oba 10 oba 3 ate the end of sente ezo yes sente ezo bwe zinamala okuwera ng'obaako nawe kyokola oba oguze ente wammwe mukyalo naye abamu mumenya nnyo abaami ndolina abakyala abamu amenya abambi omusajja bakanajataga omukazi akwetika buli kimu kati olaba ffe tulina bye tukola ku masomero nti tuwa simanya faanidde akamutwalo k'ebiri naye omukyala ng'ayidda n'agamba batusabye emitwalo ebiri simanya abaana bagenda bifaanidde tata n'agamba nze bifaanidde sibimanyi kasa fiizi tebatubanja ye essomero libadde akaana kamugamba mami daddy will not pay tata tumubeeko ebimu bye tumuweewula bifaanidde by'essomero simanya bituwa simanya balina biki omwana alina byazannya ku ssomero beetaagayo obugoyegoye awo nga mami agenda bukwatamu naye ne tutabalo kati njobola nze mba njagala buli muntu azinoonyeeko ate mukyala we akola bw'oli mugamba nti ssente zambuze kitegeera kijja kuwulika amatu ge nga kitegeerekeka zimubulako naye natudde waka yaba amanyi zibaawo ate bwe mumala okubeera nga mukyala we alina kaakola ogudde mu mbeera eyo okuba nti oba weetaaga kasente nti agenda kuwerayo akakadde k'essente oba bubiri oba bumeka okusinziira mu nfuna zammwe muwandiikeyo akadocument ate naawe gwe bawoze lwana osasule kubanga waliwo enkola etambula dolina abantu bagamba bba wange bwe muwola tampa kati kitegeeza okimanyi nti omwami ayingira mu looni ya bukadde 5 naye nga omukyala obukadde 5 yali badde abumu naye bwateekawo ekibeera bwe yakuwola 10 wazizibikira wakuwala 2 wagagaanira muteekewo embeera nze wange tukola n'endagaano mwami buyunga mpoze obukadde bwe 10 nokakati omwezi zino zendeeta oba abaana bwe banaddamu okusoma tusooka kukiyalinga ono kati I don't need to go to a loan eya banka egenda notwazisa kino kubanga singa eyo simuli gitandika mu maka gammwe wallahi omukazi abeerawo ng'asevinga nga alina obukadde ng'omusajja yeetaaga obukadde 2 akutula eddiiru ne bagigenda ne baddira ekintu ekinene ne bakisinga lwa bukadde 2 naye nga munaabwina kubanga wateekawo ekibeera bw'akuwola aizulu poteya no baida tebasasula abantu kibiina bambi naye abantu bangi mu counseling yange bajja complaining our husbands don't want to pay back our husband kubanga kizibu nnyo omukyala okwewola ku mwami we ate era musabe busabi mugambe nti no omukyala wange mpa naye ogira mu kwewola ate n'otasasula oba otamamu omenyamu olina engeri gy'oli mu kusindiikiriza omukyalo n'okuwola abeere nga tagenda kuwola munojja n'okaanogamba ate njagalayo obukadde 10 nange ebintu babikutte ng'agamba nange sirina ng'ogenda mu looni naye ng'obukadde 10 ono yadde abukuwa so bw'oba weeyize ku mukyalawo musasule naawe mukyala gwe oba weeze ku mwami wo musasule olina okusasula omuntu gomanyi ekitegeeza omuntu yajjanga yeewala notandika ate okubeera ngaokayona omugamba ne tata gundi ssente zange ekibiina kituuse nagamba gwe tosobola zifuna nogamba nagamba ekibiina jakuwa n'amala n'atandika abalala bamanyi n'ozisala bwali obukadde 7 kyokakasa bwali 7 nze nzijukira ng'obwali obubi saazikusasula nga neti yazisasula musasule bannammwe obwo buli az'amaanyi butandikidde mu nju so kati nze naalibadde nteesa mukyalawo bw'aba akuwoze musasule abalala omwana bagenda mugaana okukola ebibuuzo n'agamba mama nagwe kyobola kati abakazi abasinga omanyi bwagamba kankubira mukyala buyunga atuwole nti mukwano gwange agamba takutte agamba nja muddamu enkya n'agamba taata gundi mukyala bwe ng'agambye ssente ze bwazibawa obukadde 5 zijja ddi nga si za mukyala buyunga nga zize akukolera ki ate batosasula ate toyagala kusasula kukomyawo ate ng'ayagala ebintu bitambule ng'akugamba mukyala buyunga ssente za mukyala buyunga ssente za mukyala buyunga azaagala
Omukazi tajja kuddamu tuwola ng'atabuka. Omukazi tajja kuddamu tuwola. Omukazi yakugamba sente ezo za misaala gy'abasomesa ba Desemba. Kumba alimba. Wambo oli mutufu. By the way, nasirika nagamba bana kabalime kola bibuuzo. Iye. Nange siina. Nakuwola tumpa mpise tusasula aba. Nange kubanga omuntu ono wadde gwe olabanga mukyala we naye aba yasonze akasente ke with aim. Yes. Kasente ako tekakusondeka bannange. Bana oli mutufu tukola. Yes. Wallahi oli omuntu obukadde bwo 10 ng'obadde oyina 2 oyagala gula ka political Samuel oba oyagala okagula okazimbemu. Kamba kamuwate nabule bannange neyeebuzaabuza tukyuseemu. Yes. Thank you. Nenza kati abagala waliwo abasaba ennamba yo simanyi naba kije bayiza kunoonya abaagala ennamba yange mwana ku ssomero ayina amasomero ga Golden Balls Daycare Nursery and Primary School. Golden which areas? Tuyina Ebunnamwaya Mugobe Entebbe Road, tuyina Ebuloba okumpi ne Forest Park Resort, tuyina Eggogonya awo Ekikaaya, tuyina n'eri ewaffe Ekiboga. Naye agala okuleeta omwana mu kisulo, omwana abeera Bunnamwaya kubanga Ebunnamwaya w'ensula. Nsula ku ssomero for protection of my children. 0772 89 4975. Eyo yennyini yerine ku WhatsApp. Yerine everywhere. Nabagala counseling. Mwami bitabuse omukyala bitabuse temuleka bufumbo mujje twogere mwagala obufumbo bwammwe mwagale bakyala bammwe n'abaami bammwe. Marriage is beautiful. Era nabawandiikidde n'akatabo My Marriage My Career. Essaawa yonna nja kujja wano nga tukalonkinga tulabe ekibeera obufumbo. Yes, ne career yo. Mukyala tolekaawo bufumbo bwo lwa mulimu. Mukyala tolekaawo mulimo gwo lwa bufumbo. Learn how to handle the two. Mubeere bulungi. Waliwo n'agamba no toleka bufumbo bwo lwa cheating. You agree with that? Yes. Okay. Doreen. Ndowooza kansembe na kano. Nina ennimiro yange. Yes. Nagisimba mu lumonde. Waliwo ebimererezi. Kino kimererezi. Kati ekimererezi kakinsuulizaawo ennimiro yange. Saidi kiki kimererezi, obwenzi kimererezi. Yes. Era ne bwe tuba tulima tugenda kusimba tusimbye ebyanjalo. Waliwo bino ebisooka okwereeta ebyali byasangamu ebyo ebimererezi. Kuula bikuule genda mu maaso n'ennimiro. Kati ebimererezi bya lumonde nga bikulekesa wamaka. Oyo Saidi kiki muleka atoleka oli kunkotta. Omusajja gw'omuyima. Cheating muleke kebera bukebezi weekebere. Why is he cheating? Oli ekiki kyansinga noonya obukodyo mu ba Saidi kiki bukube ewakaawo tabula juice fumba ku nnyama y'embuzi. Ba Saidi kiki bafumba ennyama y'embuzi. Tebali kuyate bafumbeeko keŋŋanda basiba empombo bayonjo mu kisenge. Bakola busagazo. Balina engoye ze bambala nga za mu kisenge zokka. Mubeere bulungi mwetereezi. Okay. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.